Shame on you. Shall be served with you. It is so shameful that the Uganda police can look at peacefully assembled people and they choose to tear gas them. Embeera ku kisaawe kya Growers e Kawempe yabadde ya bunkenke bannakibiina ki NUP bwe babadde bazze okuwulira ebigambo by'omukulembeze waabwe ng'awenja akalulu akanamutuuza mu ntebe ennene y'eggwanga. Olwannamungi w'omuntu poliisi yawaliriziddwa okuba omukka ogubalagala okugumbulula abantu beegamba nti babadde beesomye okukyankalanya embeera nga bwe bagamba nti ekyekango tekimanya muzira ng'abantu bagezaako okudduka ekibabu ekyabakuumaddembe waliwo ekinnya oba omwala ogusangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga bwayise ku Jambula mwe babadde bagwa ekirindi ekyaleese abangi nga beebuuza oba bano basigaza obulamu. Olwaleero tuzzeeyo okwongera okwekenneenya ekinnya kino oba nga abakulembeze bakimanyiiko si kulwa nga kyongera okuba eky'obulabe eri abayise. Eky'omukisa omulungi tukizudde nti ekinnya kino kiri mu ttaka lya muntu era mmeeya wa division ey'e Kawempe Emmanuel Sserunjoje atutegeezezza nga bwe bagenda okukwatagana ne nannyini ettaka okukisalira amagezi. Twakiraba nti gwetaaga okuzimba era nituguteeka ku projekiti y'ebintu kuba gundi eri ploti emu nga ya muntu omu naye ate bwe yamaze okuzimbawo ennyumba walabiseewo omwala nga gwetaaga okukola naye ndowooza nga tukolagana nabo tugenda kubakakasa tugenda kubakaka okulaba nga batereeza omwala ogwo guli mu ploti yaabwe. Ekyatuuse ku bantu b'e Kawempe abakulu mu kibiina basigadde bakinyenyeza mutwe nga beewuunya abakuumaddembe obusungu gye baabujje okutuuka okuyisa abantu baabwe ng'ekyokuttale. Twatuuse e Kawempe abantu bali awo we twayingiridde okuyingira ekisaawe nga bali mu kuba tiyagaasi n'okubakuba. Kati mugamba mugende ku kisaawe ate bali mu kuyingira ekisaawe muli mu kubakuba kati bakole ki? Twatandise rwale yaffe e Kawempe gye twatandikidde ku kisaawe kya Growers. Kumpi rwale yonna okugimalako ng'ebibwatuka bwe tubiraba bwe tuwulira emiranga bakuba abantu abakikoze nga tebanaana kulowooza kutwala ate ffe abantu baffe abali innocent mu makomera na biki bandibadde bubenye bye basooka okuvunaanibwa. Tosobola kulaba lukuŋŋaana lutudde mu mirembe n'olukuba mu tiyagaasi. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi atubuulidde nti n'okutuusa kati beebuuza lwaki ebibiina ebirala bikkirizibwa okukola kakuyege waabyo mu mirembe kyokka bwe kituuka ku NUP olw'amateeka ne gakyuka. Tuli mu campaign. Processions si ffeffeka abazikola. Aba NRM ku mitendera egy'enjawulo bakola processions zaabwe ennaku zino balina n'eno bagiyita caravan bafuna ababoodabooda ne babawa t-shirt n'amafuta ne bagenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne bayisa ebivvulu. Sinalaba poliisi egamba nti nedda ezo processions tezikkirizibwa olw'okuba nga bazikola mu linnya lya Mwai Museveni. Kakati processions ebeera n'obuzibu bw'ebanga ya NUP naye ebibiina ebirala NRM naddala awo tewali buzibu. Mateeka ki ago ge batambulirako? Agamba poliisi okugaana abantu okutambula okugenda we bagenda okusisinkana omukulembeze waabwe kuba kutyoboola ddembe lyabwe ery'obwebange kuba aba tebalina tteeka lyonna libamenye. Abantu bangi baalumiziddwa. Olunaku lw'eggulo mu kiro twagenze tutambula mu zikiliniki mu okubafunira obujjanjabi ne leero tugenze tukebera ku bafunye ebisago ennamba tukyagikompayiringa. Atubuulidde nti bazze batuula mu nkuŋŋaana n'ab'ebyokwerinda ez'enjawulo kyokka nti ekibeewuunyisa byonna ebikkiriziganyibwako teri kissibwa mu nkola. Nti kati ku shedi tulina kubeera mu kitundu kino waliwo ebitundu bye baagamba nti wano temujja kuyingira nga Iganga municipality n'awalala newankubadde ku shedi nga tulina okubeerayo nga bakandidates abalala bo baagenzeeyo ne bakuba enkuŋŋaana zaabwe naye bagamba nti NUP n'omukulembeze waayo Kyagulanyi mmwe temujja kujja wano. Tetubategeeza ab'akakiiko eno program twagikkaanyaako. Kaakati ani afuga? Naluzinze interest sikyetaaga na kutuula mu nkuŋŋaana za kutegeka na poliisi n'amagye kubanga byonna bye muteesa ate tebabigenderako ate bakola ffujjo as if temunaba na kwogerako n'ekintu n'ekimu. Ssenyonyi asekeredde bonna abaali balowooza nti NUP gwali muyaga ng'essaawa eno yafuukira ddala ensonga ebobbi abangi omutwe. Kati ndowooza bali eyo bapanikinga abantu bano tubasala tutya speed.
kati lyeffujjo lye batandise otukolako embala baali balowooza n'awala bajjako ttiimu Kyagulanyi president gy'atambula nayo awo oba oli awo bajja musala speed naye ne tugamba nidda tujja sigala nga tutambula. Ku bigambo by'omwogezi wa poliisi Kituuma Rusoke nti abaakubiddwa babadde balumbye abasirikale ono asabye poliisi ereeta obujulizi okukakasa. Kubanga buli gye tutambulira babeera n'abasirikale nga 3 nga bakutte bu kamera barekoodinga naye ng'ovudde ne ku ekyo Kampala ejjudde zi CCTV cameras zaasasinyizibwako obuwumbi n'obuwumbi era batera ozikozesa. Lwaki temutulaga ku bifaananyi? Kubanga ffe wetugamba nti poliisi n'amagye baakubye abantu baffe ebifaananyi tubiraga eggwanga. Mu kiseera kino tukitegedde nti abantu 30 be baakwatiddwa nga bali ku poliisi e Kawempe ng'abakulu mu kibiina balwana bwezizingirire okulaba nga bayimbulwa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.